Baniza ku mukutu nalubale the divine zenalonkawala na mirembe ze ndiwo okubatuusaako omusomo gw'olwaleero. Tulina maama Nalongo Nalubale era tusinzidde ku lusozi Kiwa Mirembe ebuga Basese. Tubalamusaako era ne tubeebaza okwekumira ku mukutu. Abapya tubasaba subscribe, ekigambo ekyo kikulu nnyo, kikoneko. Ekigalo ekyo nakyo beera ng'okikonako ate n'akade tokabuusa maaso kakoneko obenga osima emirimu gye tukola ate nga tosubya obeere nga tosubwa bipya bye tubeera tukuteereddeyo. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutunuulira ensonga oba ensobi ezikolebwa mu bijulo bye tufumba. Oba omuntu lwaki yalifumbye ekijjulo kye ne kiba nga tekituukiridde. Kale ngenda kuba mbatuusaako Nalongo Nalubale abe nga atuyitiramu emitendera egy'enjawulo oba ensobi ezo ze tukola wakati nga tufumbira bajjajjaffe Ebijulo. Waawo. Neza nnyo Nalongo na mirembe kawala. Banaye mbalamusaako mwenna bannamukutu muli muti eyo mugyebaleko gyonna gye mutuusaako engalo naffe gye tuli eno tukakalabya. Tuli bizemuko tuli mu kuzimba Kiwa Mirembe. Saagala mugambe nti saabagamba mbeera mbajjukizanga. Kale buli gwe kikwatako abe nga amanya ekyokukola. Saagala mugambe nti bannaye omukazi oyo yeemalirira nnyo alimba. Anyway, ensobi ze tukola mu bijulo. Lwaki ebijulo byaffe tebituukirira nga tubikoze? Ensonga esooka yalibadde ya butalaalika kijjulo. Manyi bwe tuba tukola ebijulo bino birimu ebiti eby'enjawulo. Eri ekiti ky'okugamba nti bajjajjange bansabye ekijjulo, naloose nga jjajja ansabye ekijjulo, naloose nga ndya emmere naye nga endya y'emmere eyo eraga kijjulo. Mpulira nandyagadde nkolereyo bajjajjange ekijjulo. Nga gwe ng'omulya mmere weeyagalidde okwebaza bajjajjaabo oba ng'ofumba ekijjulo ekyo olw'okusaba ensonga emu oba endala etuukirire nga bw'ogyagala n'osalawo oyitire mu kijjulo. Manyi kyamummi okirira ku mwana. Kakati manyi abaana abo baagala nnyo ebijjulo. Kale ebiseera ebimu nga tulina ddiiru zaffe ze tugoba ez'amaanyi ezo tutera okukolawo ku bijjulo. Kati bano abakuŋŋaana ku bijjulo nga bakuŋŋaanye kati ng'obalinda bakuŋŋaanye awo n'olyoka bagituuzamu bomu bomu bajjajja kino. N'alyoka atakula mutwe n'agamba nadde saagala biwulira ankwasizza. Kale ku kamwenge ke kankwasizza mazima. Kasitaaga amagezi ogatuwadde. Kale mu ngeri eyo n'ogamba kanfumbewo ekijjulo nsobole okusumululwa okuva mu mbeera eno gye ndimu. Kanfumbewo ekijjulo olw'okwebaza bajjajjange sinzaayina ennyo naye ate embeera kati eri waddeko teringa luli lwekoze eki bwebadde. Kale kambafumbire ekijjulo mbeebaze era mbasabe bongeremu amaanyi. Kati ate neebaayo ekiseera nga bajjajjabo baagala gabula, bo be bagabula, gwe ng'ogenda kubeerawo ng'omufumbi waabwe on their behalf naye nga bo be bakoze eki be bagabula ekijjulo ekyo. Kale mu ngeri eyo kyonna kye kiri oteekeddwa okusooka n'olaalika ekijjulo ng'onookifumba so tekigwa bugwi. Olina okukiraalika ekitono nnyo zaalibadde ennaku nga 2 nga tonnakifumba. Nabaga bajjajja tulinayo bannaye ekijjulo oba olina kibbo kyo nga mw'oteeka ku mmwanyi n'obannyonnyola oba ogenda kusuula zino ze tusuula n'obakoola n'obannyonnyola. N'ensonga enkulu ebeera nti obannyonnyola bakama bange ngenda kukolayo ekijjulo. Ekijjulo kino ngenda kukikola nga kya nsonga bweti era ngenda kuyita mu gundi katugeze ngenda kukola ekijjulo kya Sserugatta era nga amakulu g'ekijjulo kino bakama bange kubeebaza olw'okunsumulula n'okubasaba mwongeremu amaanyi awatannaba kutereera. Kale bw'omala okubalaalika n'obannyonnyola biki ebigenda okubeera ku kijjulo ekyo
buno obudde bw'obawadde nabo boogera ne banywanyi baabwe ne babategeeza bannaaye omuzzukulu ategekeddeyo n'ekijjulo era naawe ne bakutegeeza ebyenjawulo bye bandyagadde ku kijjulo ekyo osanga oba oli awo gwe byobadde tulowoozezzaako. Kale bwe tumala omutendera ogwo ogw'okubalaalika awo tutandika okukuŋŋaanya ebikola. Kale obutalaalika kijjulo ze zimu ku nsobi ezikolebwa ezireetera ebijjulo obutatuukirira ngaye Lubaale alabanga gwa kimusuulako obuki obusuuzi nga takyetengekedde. Ensonga ey'okubiri butakoowoola bajjajjaffe. Bwe tuba tumaze okuteekateeka buli kimu tukoowoola bajjajjaffe ne tubategeeza nti tumaze okuteekateeka era bwe tumala okubakoowoola omukolo guno gukozesebwa gattamukago. Bwe tumala okubakoowoola olwo ne tubanjulira ekijjulo. Olwo n'obalaga nti gano ge matooke, guno gwe muceere, bino bye binyeebwa, eno nnyama y'ente, n'ennyama y'embuzi, byonna ebiriko ku kijjulo ne babimanya. Sitwagala wali mu ssaawa y'okulya oli ajje n'akasowaani ke aka chipusi bajjajja bagambe ebyo nga tetwabirabye nga banjula. Nabyo byabaddeko nti ebyo tebyabaddeko ebyo ebitaabaddeko tebajja bivunaana. Naye muganda wange ekintu nga wakibanjulidde ate n'otuuka okujjula wano nga tekirabikako era ebeera ttagali oba obbye ekijjulo era ekyo kiba kyakuddibwamu. Kale nga tumaze okubakoowoola ekizibu ekirala ekireeta ebijjulo obutatuukirira kusomola bijjulo. Naalongo waguze ennyama kiro za 3 ogenda kufumba kijjulo ndafumbira Ssaalongo n'ozituusa mu mbuga ne basooka batandika ogigabana ng'ekyali mbisi. Awo banaayize mumpaayo kiro 2 nze mpaayo kiro 3 seekulu mumuweerezeyo kiro 5 eyo eba nsobi bw'oba oguze ebintu nti bya kijjulo biba bya kijjulo. Yawula okufikkawo n'okubitoolawo obutoozi wakati mu kufumba nga n'ekijjulo tekinnaba kutandika. Ekyo kireetera ddala obusungu mu bajjajja ne weevuma n'ogamba kale okuva lwe nafumba ekijjulo ebintu byayongera kutabuka. Ate nga munnange babikola ennyama bagigabana eyo bagigabana. Ate waliwo bano otera okugamba abakyala ababeerayo eyo ewa maama Nabuzaana be babeera bize mu ffumbiro. Kale oba nawe weesuuliddeyo gwa naggamba n'obalekera babikwasaganye saagala batufune bubi balowooze nti tugamba abakyala ababeera mu ffumbiro bakukusa oba bagaba ebintu. Naye ababimanyi mubimanyi bekyali kituuseeko mukimanyi nti zino ensonga zibeerayo. Kale twalisabye gwe agenda ofumba ekijjulo ofeeyo faayo tosasula busasuzi ssente odde eri weetuulire bakufumbire bamale bajje bakutegeeze nti jangu ogabula ekijjulo. Omanyi mu mbiri ezimu bakugamba bugambi omutemwa gubeera bwe guti ffe tujja kuwa ekijjulo nga kiwedde. Ate awo gwe oba ofumbye anti oba ogenda kujjula kyekijjulo kujjula anti we bakirowooza kakati gwe nodda wali n'ososola enjala zo. Nze nina wano ekijjulo ekisaba obufumbo. Ekijjulo ekisaba obufumbo oba oteekeddwa okundaga butya bw'ogenda okufumbira omwami. Atereka naawe oba tobiwanvuyizza onoonya kunzijamize. Naalongo olaba ekijjulo ekyo ekisaba obufumbo ekijjulo kya Naalongo Nalubaale ekisaba obufumbo teri yali akifumbye n'atafuna bufumbo. Kati ate lwaki oyagala? Kati olina okundaga bw'ogenda okufumbira omwami ate ng'osasula mulala. Ate nze nyinza obba byemufumbira eri ewaka nze si bye ngenda ofumba wano. Omanyi bye tulya bifumbe wano nze biri ebintu byaffe bye tulya. Obukuloni bunuduzi bunfumbire then. Okay then. Bunfumbire mbulabe.
nkunnyonnyole lwaki togenda kusobola kufumba mudya mukwano wangi ate naabulirako bbanga ki nga tebunnamuta okunyigiriza ddembe no kati nze nga maama kinkakatako okukubuulirira amatooke n'omuceere n'ennyama bwe bufumbo si bwe bufumbo fumba amatooke omuceere n'ennyama teekako ne noodles n'ebirala byonna by'osuubira okumufumbira nga mu ddya lyammwe nze mbiteekeko omukisa kibeere nti omwami ono buli lwanaabiryanga ajja kuba mumativu kubanga ffe tulaba mulimu wetubeera nga tuli mu mood ya Italiano food mulimu wetubeera nga we just want to have a pizza mulimu wetubeera nga twagala kulya lasagna kati ate bino ebintu by'amatooke bintu bya simanya ate totaddeeko obuwuwo ate bwagizeegizeemukaawo kakati bw'oba nga oyagala bufumbo oba olina okukikola oba olina okundaga kati togenda kundaga ate nga gw'otudde wali balala be bakola ki be bali wano be bakusaaniikira be bakukolera buli kimu awo banga agamba nti ogenda kufumbirwa naye eddyandiwe muntu mulala awo kubawo nnyo naalongo kubanga abakyala tubalabye mu mbiri ez'enjawulo basasula ne babafumbira era ye ajjula bujjuzi kubanga bo baba bagamba ekijjulo kujjula najjula emmere naye nga paati yonna eri ebadde wa mama nabuzaana yagibuuse kakati kambuuze obulamu bw'ensi eno tufeesinga challenges kyosiga kyokungula kati wano bw'ogamba nti bw'ogenda kujjula bujjuzi oba ozze ku sayidi ekungula obukunguzi nga tosiga ate ntadde mu ssente zange teka naawe ate nze ebya ssente mbimanyi nze ntunuulira bantu kati ashumu nti nze nabuzaana ndi wali mu ffumbiro sikulaba bwe weetala sikulaba bw'onyiga mmere sikulaba oŋŋamba otyambu kati ate ofumbye ekijjulo era bali boba wadde ssente nze bendaba kuba nze ebya ssente saabibaddemu era saabitegedde nze nategedde kimu nti ojja kufumba kijjulo era nawe wabadde ova ewaka wagambye bajjajjaabo titugende tufumbe ekijjulo kati ate ng'ogamba nti kati ate ogenda tolina ngeri gy'osobola kutugondezaamu wakati nga tetwagala kwetaba mu byakuwaata kunyiga tolina ngeri gy'osobola tugondezaamu mbeera eyo nakugamba enkola ebeera yakola bantu kyekyo ebizibu by'ensi eno olina obyerwanira olina kati mbulira kizibu kikyogenda okufuna otuule butuuzi wali ozinga emikono ssente zikirwane ng'omusajja bamutwala ng'ojja okutuula obutuuzi ozinga emikono ssente zirwane ebintu olina obyenyigiramu all the time muno mu nsi tolina kyogenda kukola nga tokyenyigiddeemu oteekeddwa okukyenyigiramu mu buli ngeri okubiriza abakyala eyo okubanga wenyigira ddala okutandikira eno ewa maama nabuzaana oleme kwesuulirayo gwaki osobola okuganyulwa kale ensobi eyo tugitegedde era ekyo twakyogera nako abakyala babeera mu maka gaabwe ne balekera ba house girl okukola buli kimu ekigambo ekyo mwakifuna bubi ate nalongo saagala otuzze ku ludda olwo sooka otubulira ensobi z'ekijjulo olulala we tunaaba tukuleese era y'ensonga y'emu ensonga endala esinga okusobya ekijjulo kulozaaloza ate n'ategeera nti sooka ompeeyo ekifi ayagala okumanya omunyo alya kifi anti olaba oba ennyama efunye omunnyo ogugimala n'omala okunyiga n'okuŋŋaanya obutooke awo n'obuteekako n'eva n'otuula oba obbye ekijjulo bw'osanga empewo ziri ze bagamba eziri serious zikufumbisa ekijjulo zikufumbisa ekijjulo seriously kati katugeze nzize kufumba kijjulo mu mbuga kati mwe bensanzeewo ebintu ebisinga kukolebwa bano betusangawo oli agibezazze wali atandise okwerabirira ate oba nammwe mwesuulire gwa nagamba effumbiro muli tulekera kati emmere yammwe katugirye anti ekijjulo muba mukisobezza muwulidde era bw'okikola bw'otyo ekijjulo kiba kimaze kakati ensobi endala gye tutera okulaba ebeera yakukulira ofumbye ekijjulo ky'abantu kulya ate kitandise okugabulwa otandise okukulira emmere toyagala bakikwateko eyo tamulindeeko gibega
eri mulineko gibega abantu n'obalesa emmere ate emmere tebayange ate nga wagifu zabisalirawo ey'okugaba n'etali yagaba nedda nnyabo bw'oba ofumbye ekijjulo oyagala abantu bano bakuwa omukisa gwabwe abantu be bampa omukisa nabo bakuwa omukisa kuba nabo baba ne bajjajjaabwe bajjajjaabwe omanyi ebijjulo bino bitambulira nnyo mu bajjajja kubanga bo nazzikuno baabikolanga nga si byakugamba nti bafuna mukisa naye nga babikolanga bw'ogamba nti nalimye ebintu byange ne bibala bulungi n'ayita banne mujje tulye n'awanisa amabidde akoze omwenge awo ne bajja ne balya ne beeyagala era ne bamunyumyako amaka ngaago nga tegaggwamu mikisa owulidde naye kakati ofumbye ekijjulo ky'abantu kulya kweyagala ate emmere ogikukulira eyo tebagikwatako oba boggoledde obayisizza bubi obamazeeko walagira oyo olindako okumuwa oyo kendezaako ennyama kakati ensobi endala etera okukolebwa ya butaserula nga tukoze ebijjulo bino tuteekeddwa okukola omukolo gwo ogw'okuserula kubanga kye kitundu ekyambulula mu kijjulo ne kituggyako ebyo ebiba bituteganya ebiba bitutambuliddeko awo omukyalo oyo nannyini byo nabuzaana n'abiserula n'abitwala mu kitooke gye birina okubeera. Obuteebaza kisobola okusobya ekijjulo era kikulu nnyo ne twebaza nga tumaze okulya ekijjulo ekyo era olwo ne tukakasa bakama baffe nti munnange omukolo guwedde owulidde naye nga biro byonna tubyogedde waliwo ensonga ey'okwewola Nalongo oyogere ku nsonga y'okwewola mu lubaale oba nga tugenda okukola ekijjulo wakati nga tuli desperate wakati nga jjajja akutaddeko akubye obubaka tuleme twala kino nti kyaki bino nga by'otunnyonnyodde waliwo ekyokwebaza waliwo ekyokusabirako kati wano bajjajjange bampadde obubaka ekituufu kiri nti akasente sikayina wakati nga siinaamu kasente nabaliridde ekijjulo kigenda kumalako emitwalo gangaaga 4 namwe emitwalo nga 25 nensalawo nzije gy'oli munnaye tuli mu nsonga zezimu ate embeera ogiraba engamba kanzije nkwewoleko ezisigadde ozimpe ate nsobola okulaba nga ntuukiriza obuvunaanyizibwa obwo abo bajjajjange mba sibakoledde makula kale si bijjulo byokka naye ekigambo okwewola mu lubaale tekikolerako ddala lubaale bw'aba ayagala okola ensonga ye akuwa mu buli ngeri akuwa toteekeddwa kwewola nti ogenda kukola nsonga za lubaale Nalongo bwe kirina okubeera you know how sometimes you get desperate ekituufu ng'oli ku kisenge ensonga eno ogyetaaga ogikola badly kati ng'ebijjulo tugenda ne tugamba wakati nga tubikoze osanga embeera egenda kukyukamu osanga bwe naakikola mu bbanga ttono mu nnaku nga ziza agenda bba mpadde amakula kati kyopulaba twewola tubikole munaye batuteera obweza omanyi omuntu asobola okwewola ssente okufumba ekijjulo yaaliwo ye muntu gwe baludde nga bawa ssente akole ekijjulo naye nga takikola oluusi ne bamunyola n'okumunyonnyola ssente zono ze tukuwadde za kijjulo n'azikozesa ebibye ne bamuwa endala n'azikozesa ebibye lubaale atuuka nga takyakuwa ssente kati bw'olaba ng'okwewola ye solution yokka osobola okukikola naye nze I wouldn't advise someone okwewola akole ekijjulo naye bw'oba wazza emisango mu lubaale naaba nga takyasobola kukuwa awo kiba gy'oli maaso awo tujja kubanga era okkiriza tukuleete obenga otubuulira akabi akali mu kwewola mu lubaale obenga kale ndowooza ekyo ojja tufunira obudde obenga otubuulira emitendera egyo na butya omulubaale bwe yalikoze okubanga mu mbeera ezo eziri desperate akola atya kubanga okimanyi bulungi buli tubeera nga tuli mu mbeera y'okuyagayaga
we tend okusalawo obubi. Kituufu. Ensonga endala esobola okusobya ekijjulo nga nkulu nnyo ate nga tefiibwako kwe kugabula mayanja. Mayanja ajjirawa? Ekijjulo si ky'abaana. Ate mayanja tuba tumwetaagira ki ku kijjulo ekyo? Ekijjulo kati balandi ku ky'abatabaazi. Mayanja si mutabaazi. Ate tali mu bw'abaana. Yali akutabaddeko. Ate mayanja oyagala ntabaale. Oyagala omwana atabaale nnyina. Anti kaakati kyengezaako okukulaga. Mayanja ono tumugabulira mu bamulya mbisi. Ate buli tugabula mayanja tugabula ne magobwe. Kujjako ekijjulo nga kya mutokoto gwa matooke n'ebinyeebwa. Naye buli lwe kubaako ennyama ku kijjulo mayanja alina okulya kubanga ye tagenda kulya nfumbe. Alya mbisi. Ate buli lwe tugabula mayanja ne magobwe tumukola ki? Tumugabula. Kale oyo abeera eri ekijjulo nga kitandika ne tusalako ennyama y'amayanja era n'egendayo. Bw'aba alina embuga ne tugitwalayo, bw'aba talinaawo mbuga ne tufunaawo akasikosiko we tuteekera ennyama eno. Nga bw'otunuulira ensi bw'etambula ensangi zino na butya ensonga z'abajjajjaffe wezikwatibwa, olowooza abantu bameka abajjukira nti mayanja abeerayo naddala ng'ekijjulo si kike? People don't. Anti kati tubabuulidde y'ensonga lwaki wali okubanga osomesebwanga. Kale twesiimye okubanga tukuyina. Obutawa mayanja nyama kisobola okumala amannyo mu kamwa. N'agakuwangulamu n'agamba ndaba olya wekka kati naawe kagakuveemu ffenna tubeerewo anti toyagala kumpa kati naawe tojja kulya. And the next thing you're like yajja muwanga akumalamu amannyo. Anti omanyi byonna tubizza wa jjajja muwanga. Kale anti ye yagatuwangamu. Kale ensobi ng'ezo ojja kubanga ozitugamba mu maaso awo. Naye ekituufu kiri nti bingi byokyatusomesa. Ensonga esembayo ate nga nkulu nnyo ng'etwalibwa ng'ekyokusaaga y'ensonga y'okusooka okugabula bassenkulu ng'abaana tebannagabulwa. Ate oba nze abeera nankulu. Senkulu nankulu yange abaana tebannagabulwa. Olaba si kituufu kuba abantu bakulu nva za wansi kubanga zibaamu issues. Naye tusobola okusenako ebyabakulu ne bisooka bidda wali wabbali. Kati ng'omuceere ogwo ogusemba wansi gubaamu amayinja. Tusobola okusenako guno ogw'okungulu ne gudda wabbali. Era oyogere ne ku supu wa wansi oyo. Abamu obugumbagumba. I know. Tusooka ne tusenako supu w'abakulu nadda waki? Wabbali. Ne tusooka tusaavinga abaana. Ly'etteeka ly'ekijjulo. Ne tusooka tusaavinga abaana bwe tumala okumanya nti abaana bafunye emmere awo ne tusooka tusaavinga bassenkulu. Era bwe tuba tugabula ekijjulo nannyini kufumba kijjulo kino y'asooka okulyako. Y'asooka okulya ku mmere eno n'alya ku mpogola buli kimu y'asooka okukiryako. Olwo saavingi n'eryoka ekola ki? N'etandika. Kale nsuubira tugezezaako okutangaaza ku nsobi empitirivu ezikolebwa mu bijjulo era ne tugamba nti obutalaalika kijjulo ng'onookikola nsobi, obutakoola bajjajjaabo ng'ogenda okukikola nsobi, okusomolasomola ekijjulo nga mukigabana nga tekinnajja nsobi, okukulira emmere nga toyagala ateegabulwe nga tewagifumbye nga ya kijjulo nayo nsobi, okulozaaloza ng'ekijjulo tekinnaba kugabulwa nsobi, obutaserula nsobi, obuteebaza nsobi, okwewola nti okole ekijjulo nsobi, mayanja obutamuwa kiyungula kye nga temunnafumba nsobi, obutasooka kugabula baana nsobi y'amaanyi. Nsobi y'amaanyi. Nalongo oyogera ku bakasukira ddungu amagumba. Akati ekijjulo kya ddungu n'okireeta genda kukola kijjulo kya jjajja ddungu ne balyoka balya ennyama eno ne bagyegabula. Embwa nga bazikuba magumba, embwa nga bazikuba magumba. Si kituufu
kubanga ffenna tukimanyi nti obuyinza bwa ddungu bungi nnyo obutuula mu mbwa zino era zikola omulimu munene nnyo mu prosesi y'okuyigga. Singa kyali kisoboka nga si madduga abalya mmere twalisoose bbaga bulange ofunayo enti n'omanya nti zino za mbwa n'embwa nazo tuziwa ennyama y'okuluti era oluti lwayo oluti lw'embwa lwetekako gano amagumbagumba amanenenene ne tumanya nti tuzigabudde ziridde olwo naffe abalya mmere ne tutandika okukola ki okulya naye buli lwoleka ate embwa omuyizzi ate omuwa eggumba kibanga kummanta ebiwata ate ng'ogisuubiramu amata owulidde. Kale nno bannange ebintu bino bya buwangwa bye bintu ebyangungu ebisobola okusumulula omuntu. Mubeeraawo ne muwoza abagagga balina ssente buli wiikendi bakola pate baba bakola bijjulo bakola bijjulo ye akituuma pate buli kiseera tabulwayo ka pate. Abagagga balisa bulungi embwa zaabwe, pusi zaabwe zirya nkoko, bategeera zaabwe zirya amagi, bategeera ani akola emirimu ez'ekiwa mirembe zirya amagi na bukuroni. Kale oli nakiyita okukola ki? okwejalabya okweraga. Kale laba akutte embwa agigulidde ennyama abantu bejje baaliridde. Njagala nkulaga kino ddungu agenda kuyigira akuweeyo akakadde ku kakadde kano oggyeko emitwalo 3 ogule kilo 2 ez'ennyama omwokyereyo ekijjulo kati ate oddire amagumba g'oba ow'embwa naye nga jjukira osigaze emitwalo 98 kale katugeze 97. Really, is that fair? Eri omukozi nze kyobulaba neewunya lubaale ne bajjajjaffe balina ekisa balina engeri gye batuyirawo omubiri. We can't even repay not even a quarter of what they do. Okiraba ate nga bw'okitunulamu ku bugumiikiriza bwe balina yalibadde tadda mukola naye agamba kangumiikirize osanga ate ajja kukyusaamu ne basigala nga bakola. Kale ne tumala ne tubavunaana nti ekituufu kiri nti lubaale mubi. Okiraba naye nga bw'otunuulira ensobi ffe ze tukola ng'abalya mmere nga ziba mpitirivu. Kale nno tuteekeddwa okutereezaamu naffe embeera tutereerere gwe kyomanya nti buli lwasanyuka naawe osanyuka butereevu sanyusa lwale naye akusanyuse y'ensonga lwaki tubajjukiza nti mu March tugenda bayo n'ekijjulo kya jjajjaffe Mutaasa. Mwenna abaana balina okwegatta ku nsonga eno tugibategeezezza ng'obudde bukyali era mweteeketeeke mavunuka ga jjajja Mutaasa tusuubira bajjajja nga bangi samba jesese leero bakusitika ku mulundi guli abaali ku kijjulo baagamba kino tebakirabanga. Kale jangu jjajjaffe Mutaasa akutaaseeko ebyo byonna ebyakulemerako ebizibu byonna. Gwe buli kyolowooza nti kyakulemerako oyo talemwa anti ye Mutaasa. Kale mwenna abamanyi amakulu g'ensonga zino tubasuubira nti mujja kubanga mwettanira ensonga ya jjajjaffe Mutaasa ku mavunuka ge mu March. Tujja kuba tubalindiridde March nga gwakaawo abalina contributions nga bandyagadde okwenyigira mu mukolo ng'ogwo oyinza okuba wooli oyinza okuba toliiwo naye contributions zonna tuziteeka ku ssimu 0706 559 n'otuweereza amannya go sinakindi n'ebyo bye wandyagadde tumutegeeze kubanga eriyo abajja okusobola okuweereza contributions naye nga tebajja kusobola kubaawo nabo tubake era tuba tumunnyonnyola nti mukama waffe tulinawo omukyala bw'ati bambi ali mu nsi bw'eti naye alina obuzibu bwe buti saalo ng'ayagala obumutaaseeko. Tunayo omwami bw'ati ali mu ggwanga bwe riti naye munnange yatuweereza obubaka buno tubutuuse gy'oli Ssaalongo. Kale mu ngeri eyo abantu baleme kubeera eyo nga bakaaba bukaabi nga tebaliiko ataasa ng'ate buli kimu Katonda yakituwa lwaki nedda nga bajjajjaffe bali. Kale weekumire ku mukutu nalubalira buvaayo ate osobole okubanga oyiga ebintu eby'enjawulo nga bino osobole okubanga naawe osobola okubanga weekola ki weebeereramu anti gwe mulembe weewaawo akuume atakuumira mpeera
tubaagala nnyo bantu baffe naye temwerabira bannaye okutuyita ku bijjulo. Mutuyita bannange temutulyako buli bijjulo wabulidde. Temutulyako buli bijjulo. Nze nange mu mbuzi ndyamu ekibumba ekibumba ekyo n'ennuuni nga mpakire. Ayi